byanjawulo kabaka bulamu yalinga president yakula emisambo gyonna ate ono ani Kawumpuli ye Katikkiro yatikkira emisambo gyonna nga bangi Kiwanuka yawanula osobola bamalayo nga wanga nawanga emisambo girikenda 999 amayembe gali kasanvu lusanvu sanvu ni musanvu tujja kufunayo ko olunaku twogere ku nsonga ezo tugeze bimbizi nga gyotekolerera kubanga nze ndi musomesa kibayita kabona nono bakabona mulinga bameka mu Uganda sijja babala kubanga sinnatwala budde butambula Uganda gimalayo naye nga bakabona bangi wabula kibayita kabona si buli muntu ali mu mbuga si buli mukkiriza nti abakabona era si buli mukkiriza nti abannabbona waliwo ebitiibwa ebyo okubifuna obaako byoko recent twalabayo ayavayo ne bamutikkira obwa Ssaabakabona Jumba aligaweesa oyo abakulira mwenna yakulira bakabona yabanga masheka manyi kati ebintu bino biringa bwolaba amadiini oba gavumenti buli omu mu bitiibwa bye nti Maama Fina alina ebitiibwa bye Ssenga Kulunama alina ebitiibwa bye Ssaabakabona Jumba alina ebitiibwa bye Hassan Ndugga alina ebitiibwa bye wabula bwe tusingaganira wewa nti Jumba alina byakola nsibisobola Maama Fina alina byakola nga sinnabituuka era alina kyansinga ne Kulunama alina kyansinga n'abasawo abalala abasobola okuba nga bansinga okumanya ennyo kuba nze nkyali muvubuka nkiyingidde lwakuba nti ndi mugezi nnyo nzirukira ku supiidi okitegedde ate waliwo abaluddemu nnyo nga temubamanyi naye nga bamaanyi nnyo nga tebeerabisa nga ne bwaga nti enkya gundi oyo enkya agenda kulemala tekimwetabisa kukwata ddagala nga ye yennyini yafuuka nsonga gyebali kati ensi erimu abantu bangi nnyo wabula lwe tusinganira nti essaawa zino buli bwa buwangwa na nnono alina okwetaaga Ndugga ki ekimulimu Ndugga yafuna eddoboozi kye bayita okuyimba nze natumwa Katonda ne bajjajjange okusomesa nga mpita mu music ti bwe nnyimba oluyimba mupya agenda okutuuka mu palamenti alinde lwenaatuula bateeseze eggwanga nze nduyimba leero bukya luli mu State House kitegeeza bwe nnyimba oluyimba lwa nnono nga nkunze basawo tebagamba nti abaaye musituke lwaki obusawo bugwa basobola okukeera nga bonna bali ku nguudo bwe ŋŋamba nti musituke tugenda ku State House lwaki obuwangwa buvvoola bakeera baliwa bwe ŋŋamba nti abange musituke kaakati tugenda kukola mukolo kyovola bwe nabayise mu kulonki yange ey'ennono kibadde abayimbi bangi bayimba ebyobuwangwa naye babadde tebalinakola kino kyenkola bakola misomo bakola bingi naye kati nze nkitadde ku levo gye kirina okubeerako okitegedde kyovola abasawo kibakakatiseeko bangi bagenda kuva Masaka eyo ejjajjagala bakawumpuli kkubo eryo Ssaabakabona eryo kabona sekitoleko nyendo eryo gundi jjajja Kalondo Sempenja sekatawa bamweyana bonna baveeyo bakola ki kakati eriyo wano mu kibuga bakabona bannabbona abakulembeze mu nnono bangi nnyo bonna bagenda kola ki amaanyi gano munaagagata temuggyeko gavumenti gavumenti bweba yavaako tetusobola gijjako lwa nsonga n'abo abali mu gavumenti bye tuliko babiwa ekitiibwa tosobola kulembera ggwanga lino ng'emisambo togiwa kitiibwa gali magye anti tulina amagye emisambo girina ebitiibwa Kiwanuka wa Air Force yakulira ejjo ly'omubbanga Mukasa wa Marine yakulira ejjo ly'okumazzi nanyini nnyanja ate Namuzinda oyo yatamira mu njuki nansanafu bamukuwendulira oba owedde yakulira amayembe gonna ekadde lya mbuga kakati pulezidenti yenna kaabe mukiise kyovulaba abantu abo mubalaba mu biseera by'okuloonya akalulu bategeera nnyo empewo bagaja kyankwatiraako obuuza konkome mayuga ate oyagala kwasa byama abazzukulu bajjajja omukongozi omutuufu akongojja empewo ng'ojjanjaba abazzukulu toyasa byama toyogera mbu ate Shiba yazeeko ewange oba musiru oli muzzukulu wo oyinza obeera wano akabakko kabadde wano kitegeeza oba toli musawo oba ozze kwerabisa nze omusawo omutuufu nkweka ebyama by'abazzukulu nensirika bwejje jjajja bw'asala onaga muzzukulu oyo kamugjeeyo mumulabira awo nga mumukutte katambi ng'ava mu mbuga abaasamira obubi be baliyiga beyakwata nga bali soko batumireko banajja ku kivulu nga bayinza obutajja wabayise kati ate mbayita tebamanyi nti ndi mukulu waabwe
kale kabisa baka naye ate nga wetuda mu reality bamba yita bayina kubanga revival oli maama wange abalala baganda bange mu music bakuba ekintu bakindekera toba nakyo bajja ne bakwegattako mwana sitigirwa tebannanzikiririza mwana ate nze generaali amagye tegakkiriza naye mujja kukkiriza okakasadde nti ebintu bino obiyina twe bamweyano okakasadde kwa twakola wasokera mu church wazaliwa gwe Hassan nojja mu church kakati okuma erinnya lyo nawe nga bw'otasookera mu byakola ku mawulire wasookera wa nasokera mu ssomero era munna bava mu ssomero n'okuba ku misota ku kyalo nga mutu nengenda mu tawuni n'enjiri bawe oyiba mu kibuga kati naffe bwe tuba era muzikiti n'osoma eddiini n'ogitegeera nga busiraamu kyeki nodda mu bayibuli n'ogisoma n'ogitegeera omuntu asomye ennyo kyova olaba abantu abasinga bemusanga mu mabaala abaasoma ennyo bw'osoma n'oyitako wenga babeera mu luzungu balufuuwa bati mulaba nga atategeera naye nga yasoma diguli nga mukaaga kakati bw'osoma ennyo ebitabo ebyo n'obitegeera Quran ne Bayibuli n'ojja n'otegeera nti eddiini bibiina kampani ezitukwasa empisa ezatondebwawo abayudaaya abawarabu n'abalala n'abamerika eddiini bibiina ebitukwasa empisa tutegeere Katonda kyova olaba ne mawanga g'ebweru bw'okola ekisinzizo oba ssaba oba kanisa oba masigidi biki ebyo n'oweza abantu 4 ku 5 gavumenti etandika okusapootinga okusasula nti oba ogiyambyeko okuddira abaziba emisango n'obabuulirira bamalaaya ensi n'etereera ng'eyita mu ggwe ne wano Uganda mwana tebabitegeera olaba n'oluyimba kali nayimba oluyimba tukwate enkumbi gavumenti terulabawo kyokka lusomesa balina wealth creation simanya biki ebyo balina WOWC kibigasa kinga n'ennyimba ezaffe temuziwulirize zikunga abalimi tetuzifunamu kati ate bwe tunayimba owayembere tuli bubi ebbeeyi erinnye mundeke ennyombe nga bagamba omusajja atukubye omanyi lwakimbiisaawo bategeere omugaso gw'ennyimba bategeere omugaso gw'abannayuganda gwabayiiya nisifeka omwana ne bwavumbula akantu n'akakola nola nti kasimu mwagalize naye wano Uganda abaana balina ebitone bafa nabyo okitegeera temwagegwe gavumenti eyagaliza oba baana bagende ku kyabasumba nenzijukizaamuko abasumba olina ekintu kyoyogere mabega abasumba nabo nebakutabukira abasumba bagamba bati nabo bajja nga temwabindaga anti wagamba abasumba bano batubabuuze ki ekibayisa amanya gaabwe saamenya basumba twaga tulina pasita yiga erinnya eryakika tulina pasita kakanda erinnya eryakika pasita bonona bakozesa amanya gaabwe gakika kandi amanye ensonga zino buli lwotegeera ennyo bateeka okufuula omusibu n'okulwana nze kye nayimba kaali kakodi akalabula bannayuganda nti bwe bakutuuma erinnya Jamiru noonya kitegeeza sula kitegeeza kifaananyi sula kiba kifaananyi Asadu eba mpologoma kati gwe Jamiru weebuuze Jamiru bye biki kuba nze mmanyi Ndugga bamweyana kitegeeza bamweyunira banja bazuvula kati ettutumu ly'amaanyi nze ndikoze jeno yategeera erinnya lyange Ndugga lyange lyabajjajjange lya kika kya Ffumbe kitegeeza bw'owulira Ndugga omanya nva mu lubu lwa Walusimbi kitegedde kati ggwe eyo bakuyita simanya kayanja simanyani oli mu kyaki naye n'erinnya lye ery'ekizungu tomanyi kyeritegeeza ovoola obuwangwa nennono kyokka ng'ekikato ky'ejjangako weddira nkima bwe banayita olukiiko lw'ab'enkima ogaana okgendayo mbusigena mu byakika bweggyeko n'erinnya kituufu abasumba nabo basamirira empewo zaabwe nze sijja kwogera bye simanyi naye kyemmanyi tekirabako musumbayo kyabyewaabwe babyokerawa ate n'ekintu bannayuganda bayige omuntu yenna bw'olokoka togenda wammwe n'oyokya zikasubi ekika mulimu abantu mutwalo alokosa oli omu birekeewo tobyokya leka banno bo babikozese byali bibyo byajjajjaawo naate bw'oyokya embuga mubeere n'amagezi sivuma naye mutegeere amagezi kirala okumanya n'okutegeera kirala njagala abantu bategeere nti bw'ogenda n'oyokya olugoye luno olubugo n'oyokya ekibbo n'oyokya amafumu tolowooza nti oba oyokyezza muzimu oba mpewo kuba eri mpewo ne mu kisenge eyitamu buyisi n'egenda ne boggalawo zifuluma kati onaaza okyotya oba oyokyezza bintu byabajjajjaabo kati bo we badde ebbali n'omala obbimalawo nga banyiiga nga bakubonyaabonya magezi kigowa abantu badde okukola ebintu ng'ebyo abantu mwoba olokose si kibirokoka silamuka yagala Allah ye Katonda sigana muntu asinza Allah ye Katonda sigana muntu asinza Mukama Katonda wabula njagala basinze Katonda nga bayita mu buwangwa bwabwe
nga n'omuyudaaya bw'ayita mu Yesu jjajja w'abayudaaya abayisirayiri bayeeyo kati ffe tulina bajjajjaffe abatume omuzungu kyayita angel omuwarabu akiyita malayika omuganda akiyita musambwa n'abalala bwe batyo bebaluwaabo kitegeeza emisambwa omuzungu kyayita angel omuwarabu kyayita malayika embuga njiggulawo nga nvudde mu lonki era njiggulawo naye nakati gyeri bazimba bwenkola emirimu era abazzukulu mbakolako ate nze atasobola atakuba mayinja tagwa ddalu oba omuntu bw'ogwa eddalu oteeka okuba amayinja ate katonda takuwa kizibu kitajja mu nsawo yo ebizibu byange tobisobola twebuuzemu ekirala okweraliikira kubeerawo ku nnyumba agenda okukola ekivulu naddala ekivulu ekinene nga kino ngomaze ebbanga ddene nnyo nga tokola kina tokola kivulu okweraliikirako kuli luddawa nga gwe bamweyana okweraliikira kwange ekirina kweraliikirira kuba byennyimba mmanyi ababyagala bajja kujja bampagire abawagira music wa kadonkamu bajja kujja bampagire abawagira music wa Uganda bajja kujja bakole ki wandi mu buyimbi wa Uganda bajja kujja bampagire kuba siri mwana wa maama saawa zino ndi mwana wa Uganda osegedde abaagala Ndugga asomese agende mu maaso n'okuyimba n'okunyumisiza abantu n'obasomesa bajja kujja bawagira Ndugga kuba gwe mulimu gwange omumpa akasente nange kitegeeza bwe mba nfudde mujja kugamba waayo abaserege twamwoyagiramu wannaalekawo abaana naye musanga abayimbi bafudde ne muddaawo okuyaana ne bamulekwa naye ng'ate mwe mutaaba wanga ssente mujje mumpagire nsobole okuva mu bwavu ekyo kimu ekyokubiri mumpagire nfune amaanyi agongera okubayimbira bannayuganda mumpagire nfune amaanyi kuba nze gye nowa kadonkamu abadde agenze kati nze musitula jeno bakutikirira wa nze jjajja bamweyana bw'aŋŋamba nti oli generaali wa kadonkamu ani awakana ani asinga emmando byennyimba byeyogerera kati kulongi mujje munteekeko emikono mwenna bannayuganda bwegayetukkiriza ggwe jjeno bajjajja bakutikira dda bandikira dda kati mwe bannayuganda mulina okujja kulonki mwenna munteekeko emikono kuba buli asasula aba ntaddeko omukono ngamba gwewabataziwali ku stage kyanjawulo ki kyotuleetera omulundi guno kubanga twakomakola ogenda bbira bakaawo mu bihaso nze nasooka kuba bivuga nga nkyakolera aba Vincent Sega nkuba ebivuga jazz keyboard solo bass kati ngenda kulaga ku bannayuganda talent era kyovula abayimbi bagenda kuyimba mangu nze ntandika bukyali nkikubira essaawa zainga nnya abuuze konkoma amayuga essaawa ekitone nnyo 3 ekinene nnyo 3 nja kuba nnyingi kubanga njagala kukola full packaging kube kubivuga ate ndi dansa no bakubuli bukali kusobola otera okuba wayiza amazina awo mba mbabbirako bubbizi zolako butozi katono nyo naye nze ndi dansa mu maganda bino byonna ebyo nsobola okukanyukamu awo ate ndi muzannyi wa katemba ndowooza bandabako mu revival nazannyeko ne bakayimbira kabikkuse nzize nzannya ennyimba zinyingi neza natoolo nze nazannya oluyimba tumanyagane nga ndi muzeeyi nzize mbikola ndi muzannyi ate ndi kawandula bigambo nze nkyalina ebigambo ku mulembe guno abaali bansinga yali basudde kafeero sebatta efire abasajja abo benneegomba era nze mu Uganda Moses Radio yali yakakweka nze Moses Radio oba akatabo bakabba abaana baafuna amagezi nti waavuddewo naffe katufune gwe toyagala bakufunemu nze nafuna mu bajjajja abantula ku mutwe Kasozi gundi kye namufunamu yiga kumpromotinga yalaba kyendi basudde kye namufunamu kusengeka bigambo ne mpulira ensengeka ine mmanya sekafero ne mwagalako ebigambo ne performance fire bongole ne mwagalako biki sebatta nansengekera ng'abikka ebigambo ayimba amaloboozi asajja abo kati nze mu Uganda wano be bayimbi bange mpozi ne Moze Radio era mpulira nga vibe yange maaso awo engoma ngenda kuzitulamu okeza radio muwulire nga mutuufu akasajja kaali kanyembera toyita omuzimu gwe ne kujja ku stage bwe gunnenya musango nze jjajja waagyo abantu bajja kweraliikirira obasuubiza muno nze kennyini bwe zinninya kiba kirinnya gwe nyumirwa nga ledi yayimba nyumirwa nga basudde yazze kafero bw'alinnya ku mutwe ayimbe tugende mukolo gwa Katongo kamaka so ebinonogo bigenda kuba bingi naye nga bannayuganda nga 5 ku Friday ya wiiki eno tugenda kuba kalenda okuyingira mutwalo gumu VIP emitwalo 2 emanya 3
emmeza ya mitwalo 5 wabula ab'ekasenge genda kukola nnyo pharmacy ab'ekasenge genda mu kifo kye bayita kola nnyo pharmacy nataddewo tikiti weziri mpitirivu waliwo omugagga gwe bayita JAK omanyi nnyina kampani ezansayininga Smart Life Promotions ne JAK Smart Studio Smart Life oli mu biru Smart Life ye Tobias Rutaya omukulu yo mulamusiza omugagga kati ate waliwo JAK Juma Abdullahi ayina ebintu bingi byakoledde endegera agenda ajja bibanjulira ku longi mulabe naani yadda mu kifo kyayiga bamusikiza dda oyo omugagga yava naga nze ntudde oyiga waatali oli wange kati ab'ekasenge mugende awo bayitawo kukola nnyo pharmacy omugagga oyo yakutte abantu b'ekasenge omanya ayina emirimu mingi eyo abakozi ayinanga kakaaga yakutte n'agamba buli mukozi we yenna na buli mutuuze w'ekasenge genda ofune tikiti bwerere yakutte ssente n'amanya tikiti ebadde ya mutwalo n'agamba Ndugga zine 5 ku tikiti 10,000 zine 5 nze nziwaddeyo buli muntu agenda ategeke 5 na lwaki akikola nti omuntu yandibasasudde omutwalo akutte 15,000 n'amulekerako eza transport anamuleeta kalenda kati nze bw'oba ontemedde ate mbaŋŋaana kinkuyombese mbu lwaki obongererako nga wantemedde nze nfunye wayawaya kati bw'omanyi oba obongereddeko tebinkwata wabula kyennamwagaddeko nti yayagaliza abantu b'ekasenge bonna okujja ab'ennakawuka abaawo wonna kinaawa ekibuuzo ekisembayo nga twagala okumaliriza kiri ku ebyobuwangwa bino abantu abasigadde tebaate tubagambe engeri oyise abantu ab'enjawulo Maama Fina otwamulayo ku lisiti bamuyise Ssaabakabona n'empulira kati yeekwale ku lisiti tebaate nga bayambuuze kyogamba omusawo wabeera ku kyalo mwenna empewo ziba zisula wamu nze ndi muyimbi wa Uganda ompulira ndi muyimbi wa Uganda ngenda kuyimbira bannayuganda abaagala kadonkamu abaagala music wa Uganda abaagala Ndugga bamweyana nyimbire n'abo abazze okusomesebwa obuwangwa n'ennono nyimbire n'abo abavudde Mengo nyimbire n'abo abakulembera obuwangwa n'ennono abakkiririza mu buwangwa n'ennono nze sisosola ddiini kubanga n'omusambo ogujja ku mutwe gugamba mutye nnyo Mukama Katonda kitegeeza twawula kimu batume naye tuli muntu atya kitegeeza mujje mwenna sisosodde bino si byakusamira eno si mbuga kivulu omunaayagala osamira muligenda mu mbuga z'abajjajjammwe eno kivulu kale ebigambo ebisembayo Uganda gw'omukaaga ngenda kuzomezi 6 ngenda kubeera mukono Sama Gardens awo wenzija ate nga 11 Lukaya 12 First Hotel Matugga 13 kyotera mu kisaawe mumpagire muntike amayinja muganyongere mumpa amajja kitegeeza muntikidde abantu bonna mbakoola abakyali bano ababoda mu anti balina obuyimba ababoda mubeere n'ekisa mu mutima mututtire esolo